bagulabye toyimbye ate ffe tutulaze zimu ku nnyimba ezibadde omwaka guno wate omuzabibu ne kali kalate n'okazuukuka akaba na Kenya ne kazuukuka kineebuuza nange simanyi oba amagye tolina bulungi agalonda naga nominating biggest song amogambye muwala wa myaka emeka nayimba muzabibu kakati olwo oluyimba ntambudde ebitundu by'enjawulo borders ez'enjawulo okuka nga tewali n'omuntu amanyi Luganda naye nga aluyimba lona nalukolaki nalukuba wali notateeka mu luyimba olumuwaadi oba tomanyi kyeriko nali ntimba show yekawuko yaliko Spice Dana omwana ngamba otatimba muzabibu afande ku gate ya UBC ngamba huyo jamaa muzabibu amepiga amepiga wimbo hiyo iko vizuri. High People Music Awards 3rd edition 20 years in the making. Kale kujenda kanaze bana so tutule topdi endonge empya then ne kivulu ntekateka erietya era kitambula kitya Itekatika nungi nnyo twetegeze bulungi. Okay. First of all music tukola kino. Music endongo weri. And entebika ekifo kiri reachable. Tukawali reference zotuliza. Kumpi nnyo kwekuga buli muntu yenna. Tawaze kajjamu. Kozi waliwo n'enjogera gamba nti omuntu wakoma wakwata ekituufu. Maybe next year munage get over be walala. Oba Africana. Sokerawo. Ngasatu November. Bwetuliawo tubate tunagenda mu concert n'otusumulira ennyimba be twalaba kayimba ke bayita WhatsApp then tugenda kuwulira n'oluyimba bayita mpande olukyalo olupya sooka ompeka WhatsApp wadde kabali ku namba nya dakiika emu tukogereko tomudi atuwulire abantu kaali katya kafuluma atya yakawandiika then tukombewo n'okulimba olupya then tuwulire enteekateeka ku miryango gikulawo saameka baani abamuyambyeko mu nteekateeka eno era obulamu butambudde butya anayagala tuteekata tujja kutwala essimu nga ziizo tubate so kampemu ka WhatsApp kano kampitamu kanyumira kampitamu bulungi omukulu ayimiriddeawo naye kamunyumira golengeraawo mu redi ate ono yakakwata budinda mu mutwe mwekali kale katukafune ka WhatsApp tukomewo nga alien nga tuta amasimu oluyimba olwo ndowooza just eddoboozi likuze ndowooza zamutuddemu nti bamugamba nnyo genda kugwa biki kyegere ekituufu ofuna kati mutuufu kyova n'abafango ne basinza obukola ebigambo byabatuddemu byabadde birina kuba byabwe abula asobera okugwa okyalinda toduka mizinde bali badalimba kyegere so just n'eddoboozi ndowooza ligezeemu likuze nawulira tetwasoma likyuseemuko ekituufu lisaakaalamu tuyimba nnyo watambulanga n'omwana oli omuto gwe bayita Ssebo aliwa tetukyamukulaba naye nga tutya amasimu Ssebo namutta like so kutokubi wamutanga ali eno yata champion godo olwensonga mwana jatushinga show ekituufu so namutta nemuganti ekkubo liryo yugo era kyovolaba Sebo manyino muyitako Sebo nga ava yiganga nga ngenda bugiri bano bakubalenga engulabyo kiseko oyo so nali mwagala senga namwekumirako nnyo wali jamulemesa bingi olwensonga ankubira essimu ajagamba ojja ne Kasebo aba akagase ku budget ye nga tayagala kunyigiriza wamu asomera bwerere paka P7 Agatha wayimba naye oluyimba wakolayo kamu tadde mutu omukyala wembeere waka tadde mutu yansumbu watayagala bino yamukaka atasobola gena kirowoozaako ku shaawo kale ndowooza bannayuganda tubuuza at least ffe bitusuubira enteekateeka ogenda kuyimba live band or take CD era ntandika weekend okuli hasos so asubi ordinary mutwalo VIP mitwalo 3 emeza milioni 2 kale kuno tumusanvu 5 nyakyenda kina mwenda 0 ineno tumusanvu 00120011 simu nga 5 ku mukaga tubate bana Uganda Sebo ono kaliba timu Frona Sebo tulina omuyimbi Tom D bagulabye toyimbye ate ffe tutulaze zimu ku nnyimba ezibadde omwaka guno wate omuzabibu ne kali kalate n'okazuukuka akaba na Kenya ne kazuukuka kineebuuza nange simanyi oba amagye tolina bulungi agalonda naga nominating
ngamba nti omuzabbibu si lwe luyimba olusinze bino omwaka. Biggest song. Amugambye muwala wa myaka emeka? 3. N'ayimba Muzabbibu. Kakati olwo oluyimba ntambudde ebitundu by'enjawulo, borders ez'enjawulo. Okuka nga tewali n'omuntu amanyi Luganda naye nga oluyimba lwonna nalukola ki? N'alukuba wali. Notateeka mu luyimba olumuwaadi oba tomanyi kyeriko nali ntimba show yekawuko yaliko Spice Dana omwana ngamba utatimba Muzabbibu afande ku gate ya UBC akama huyo jamaa Muzabbibu amepiga amepiga wimbo hiyo iko vizuri. High People Music Awards 3rd edition 20 years in the making. Kale kujenda kanaze bana so tutulie topidi endonge empya then n'ekibulu ntekateka erietya era kitambula kitya. Enteekateeka nnungi nnyo twetegeeze bulungi. Okay. First of all music tukola ki? Music endongo weeri. And entegeka ekifo kiri reachable. Tukawali Forest Resort Resort. Kumpi nnyo kwekugamba buli muntu yenna towaze kajjaamu kozi waliwo n'enjogera egamba nti omuntu wakoma wakwata ekituufu. Maybe next year munage keti off obe walala oba Africana sokeraawo nga 3 November. Bwe tuli awo tuba tetunagenda mu concert n'otusumulira ennyimba be twalaba kayimba ke bayita WhatsApp then tugenda kuwulira n'oluyimba lwayita mpande olukyalo olupya. Sooka ompeka WhatsApp wadde kaba ndi ku namba nnya bawulira fulunge kubanga John Black makanika. First of all makanika kali kayimba kange nakagala nnyo. Era gyogendereza mbadde nga nkolakolako video naye nga nkolera mu mento ya makanika nankubiramu nnyo ku freestyle shegere kakinyina ka freestyle ke nakuba nali waka shegere era kyokola ne mukyala wange akakwata mangu akayimba asoka ndakayiyawo naye naye ntaddemu eyo mento ya makanika shegere kati nenjiyayo flow bwetyo baby shegere kati nempulira akali wow ya now money. After all we are creative. Of course sibuli kigambo nti tebakiyimbangako ne beats tuzikopa okuva ebweru nokanjagala tutula mwenu bwe kiri ya makanika lwalimba bulungi naye ngera idea najijja okuva emazima. Haya kyakabi kituufu inspiration kiba jinji okuba inspired n'okola tekuba koza. So tugende ku luyimba olupya ani yakoze production? Challenger Pro. Gwe yawandise still. Kali sumula akayimba kabe tukomawo abakyala mbamuteere bamusoyemu buli omwe dakiika emwemu oba 2 tutaba amasimu ate tube tubajjeko engalo tubalekere nambemba baganda bange tube nga twesanga ekawuko olunaku lwaleero. Metro wanji tata Mandere na mungona Kete nyiri Mandere na mungona olaleero tabani wali kudeta bani wali ekawuko kuwetebe Uyata mokube simu tickets za to soka kukola abantu werenga tulumba wali ekawuko. Yes boss. Ngakode bantu mujeko Kino kuberera mwana wa mama bera bwezi nga tuisawe byaffe Bwekiri ngale kisobola kusako doboze erita abantu okuberanga nawe atobeera omwana wa mama Bwekiri agamba atya muganga bagamba atya tomudi alisende nnyo ako mwana nze nkwagalako creativity ntomanyi omuntu okubeera nga wave TikTok n'obeera ng'ozza ate n'obeera nga ne mainstream ng'ekwaniriza bulungi ate n'osobola ogituulamu n'otatagala waabamu oluusi atagala wiiki emu 2 3 n'atagala naye nze nkwebaza nti okwata peeni n'okwataganya ate n'enteekateeka kibateekayo okubanga okwatagala ne media kirungi nnyo otassaawo buvimbo so nze nkowula abantu bonna buli omu akwate akasente bere nga ate tukuteekamuko alinawo osobola ekikwataganya kawuku leero ekibere nga kikwata omwana wa maama lupi wanjisebo kiza katono nnyo ejjatutegeeza abantu nti lweni aba alina oluyimba olwakaye baluyita bakyankyami naye aleese mwana mulenzi bamuyita natobosi okuva mu geto abantu basaba balwatire lweni aba Uganda ku YouTube beera bulungi mwana wa maama. Kale kikoyanziza sebo Mandela kumukuto omuzanyi kwetuli Emma Buleko sinzidde wa